honorable minister nga bw'oli minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga owulira otya nga tuli wano mu kujjaguza wamu n'okubaawo nga pulezidenti alayira ng'eyali owookubiri mu kalulu ako ke twalina mu January honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tali mu ggwanga Uganda ebintu abirengera bulengezi. Weero tewali amugoba ye yasalamu okugenda wabweru ate abantu balina eddembe bw'oba ayagala kukomawo tulikyo tukigamba nti wadembe okomawo. Tebalimba abantu nti gavumenti yamugoba oba nti gavumenti munoonya tobagenda kugenda mukomera. Nedda, tewali misango gavumenti gye yamuteekako, ye yasalamu kugenda wabweru okuwumulako ate wadembe okukomawo essaawa yonna. Wakomawo tujja kumwaniriza abeere mu maka ge, so ekyo si kizibu nnyo. Dr. Chris Baryomunsi agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda Bulaaya kuwummulako, teri yamugoba mu Uganda, ayina eddembe lye era e Bulaaya ali mu kuwummula buwummuzi. General Museveni dwagenda okuba ebirayiro nga omukulembeze w'eggwanga lino agenda okutwala ekisanja eky'emyaka 5 okuva 2026 okutuuka 2031. Era Mwami Museveni agenda kulayira ekisanja eky'omusanvu. Era Mwami Museveni eyakamala mu buyinza emyaka 4, kino ekisanja singa anaakimalako nga kwe kwagala kwa Katonda ne bannayuganda, ajja kimalako ng'alina emyaka 45 gy'ajja okuba ng'afuze Uganda. Ebyo nga biri awo, abakulu mu NRM bayise NUP, bayise National Unity Platform, ne invitation neereetebwa babeewo ku mukolo nga Mwami Museveni alayizibwa n'okujogera ddala. Soko tuweddombo ku bantu abayitiddwa mulimu ne leader wa opposition mu parliamenti aliwo kati Mwami Joel Ssenyonyi, era yayitiddwa era n'entebe ye netegekebwa ne ku programu n'ateekebwako ddi wanaatuukira. Tinabakulembeze bannakibiina ky'e NRM abaalafuba ennyo okulaba nti pulezidenti awangula kandidati waffe. Yalagidde Secretary General nabo Emmanuel Dombo agamba nti akulira oludda oluwabula gavumenti Joel Ssenyonyi yayitiddwa. Joel Ssenyonyi bw'asituka n'aba ku mukolo guno, kitegeeza Kyagulanyi Ssentamu akiikiriddwa. National Unity Platform eba weeri, kyongera okulegitimizinga Mwami Museveni nti ye mukulembeze omutuufu eyalondebwa, ne bano bakonyeemu sitampu nti yabawangula era bakkiriza ne babaawo bawitinensinge okulayira kwe. Lubongo ya bino agamba kikafuuwe okubeera ku mukolo guno, neggwe lowoozaamu nga bakuyita ne ng'olina abantu abasoba mu 2,000 nga babalemedde bali mu makomera, ng'olina abantu abatalina misango nga babatadde eyo, n'abalamuzi tebalina kyakukola, ng'otuula mu ntebe ey'omu maaso nga eyasiba abantu abatalina musango yagenda okulayira. Lubongo yagamba kikafuuwe. Tusuubira nti waliwo bannayuganda bagenda kubeera eyo nti baselebratinga nti bajaguza kubanga Museveni ali mu kwerayiza. Tekisobola kubeerawo ng'abantu bali mu makomera, nga abantu baffe bangi nnyo bawanganguka, tebakyasobola kubeera mu ggwanga lino, abamu nga babuzibwawo nga teri amanyi nawe gye bali. Amagye ga reading talent centers, polling stations, byonna ne bakola byonna bye baagala okukola. So embeera eriwo kakati, kitegeeza Mwami Museveni
akalulu yakajja mu muddu gw'emmundu era n'okwerayiza kyova olaba babadde bayisayisamu emmundu z'amagye. Ye David Lewis Lubongoya mwene emboozi tugenda kutunuulira okuwandiika okuyita akulira oludda oluwabula gavumenti ng'ava mu kibiina ekya NUP kitegeeza ki? Naddala mu kadde kano nga tumanyi byonna ebibaddewo, amagye, poliisi, bitongole bya kwerinda byanoonye Kyagulanyi, byatulugunya abawagizi be, nga ne ripooti z'amawanga agamu ag'enjawulo ziraga nti abantu baafa mu kalulu kano, ate nga bonna beekuusa ku kibiina ekya NUP. Lwaki bandyagadde akulira oludda oluwabula gavumenti ng'ava mu kibiina ekirimu abasibe abakwate, bandyagadde ajje ku mukolo guno? Ye Ssenyonyi ayinza atya okujja ku mukolo nga mukama we ali mu buwaŋŋanguse? Bino n'ebisingako awo bye tugenda okutunuulira olunaku olwaleero nga tukuba ttooki mu mukolo oguli e Kololo. Kankole bwe nti nzije tweyongereyo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Olunaku olwaleero General Museveni alayidde era omukulu Byabakama avuddeyo n'asooka wa statistics nga bwe zaali mu kalulu bwe kaatambula okutuuka okulonda ku 8 ogwesimbawo. Ani yakira banne ye Byabakama nga wagamba? Naye singa wavaawo omukulu awo n'agamba tubuulire ye bino byajja bitya, ayinza okunanaagira, naye okusoma obusomi awo kibadde kyangu. But all in all, General Museveni azzeemu n'alayira ekisanja ekyomusanvu. Njagala tusooke tugende tulabe okulayira kuno. Lordship, the Chief Justice of Uganda, I hereby present to you Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni, the President-elect, he having fulfilled all requirements as directed by the Constitution and the Presidential Elections Act. You can now proceed to administer the oath of allegiance and the oath of the President so that the people of Uganda can have the President they preferred after so many. Long live the people of Uganda, long live the people of East Africa, long live the people of Africa. For God and my country, thank you very much. God bless you. Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the functions of the President of Uganda and shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of Uganda. So help me God. His Excellency the President will now receive the instruments
of power of the Republic of Uganda. He has received the Constitution. His Excellency flag of power. Next, His Excellency the President is going to receive the Presidential Standard Flag. His Excellency the President has received the Presidential Standard Flag. Instruments of power. He has received the national anthem, the Uganda national anthem. And His Excellency the President is now receiving the National Coat of Arms. The National Coat of Arms. And he's, last but not least, receiving the public seal. His Excellency the President has received the public seal. So our newly elected President, who has successfully been sworn in and inaugurated, has received all the 6 instruments of power. Yes, sir. The Constitution, the national flag, the Presidential Standard Flag, the national anthem, the national coat of arms, and the public seal. Kale gwe mukolo ogw'okulayiza mwami Museveni, emizinga 20 gikubiddwa era n'alayizibwa, buli kimu kimuweereddwa. Mukadde kano ye President wa Uganda ajjudde mu mateeka so si mu balonzi. Ekyo nakyo kyawukana, kubanga waliwo abalonzi abatakkiriziganya na kikoleddwa nga balina ensonga zaabwe kwe bayimirira ate nga zitegeerekeka. Olunaku olwajja omwami Museveni bwe baabadde Kabaga Kadina e Munyonyo, mukazi we teyalabiseeko, ate nga ye minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni teyalabiseeko. Muwala we ye yabadde ku mukono gwe, oba gwe bayita first daughter. Then n'olunaku olwaleero mu kulayira mukyala we talabiseeko, era muwala we yali ku mukono gwe ogwa ddyo. First lady yalagawa, ali luddawa? Ku mukolo guno ogw'amaanyi bwe guti kyekyandimulobedde okubeerawo. Anyway, tetujja kugendayo eyo, tetujja kubeera nga tugendayo eyo. Katugende oba oliawo ku bitukwatako ebirala bye tulina nate olunaku olwaleero. Kakati nga tugenda mu maaso n'okutunuulira ebirala, njagala kujjukiza mukwano gwange gw'atulaba era gy'osinziira okubeera ng'otulaba, njagala kujjukiza nti mu Uganda omuntu bw'avaayo n'agamba nti ng'agwanga ddala, n'agamba nti anze nvuddeyo neesimbyewo liwa ggwanga bwe liti, mu Uganda abeera musosoze. Naye omuntu bw'avaayo
mu ggwanga liri najja ne yeesimba mu kitundu ekirala oyo taba musosoze. Badde mpuliriza ebigambo bya Ibrahim Ssemujju Nganda wano, nsaba tubiwulirizeeko. Soka omutuwe Ssemujju. Bwen oba omuntu omulala yenna, abantu b'ebitundu ebirala mu Uganda, buli omuganda lwayagala okukola ekintu kifuuka tribal. Abanyankole bakola amagye ne bagenda mu nsiko okulwana. Ne bw'osoma UPDF Act n'otunuulira abali ku Historical High Command, tekuliko muganda n'omu. Bwe twababuuza, nze nawaabako omusango mu East African Court nga mpaabira amagye ga Uganda okubeera nga bamejja jje n'ebiseera byonna baali bava mu ggwanga limu. Nengenda mu East African Court ne bagamba nti kino kiri historical. Buli muganda kyakola. Twali ne bannambooze nga tuyingira ebyobufuzi ne tugamba tukoze Suubi 2011 mutwagala okukolera ebyobufuzi. Ne batugamba Kamalizo engera ku no, it is easier. Taliko. Schedule number 3 mu UPDF Act. Mbakusomere. Namba 1 Yoweri Museveni. Namba 2 Salim Nsare. Namba 3 David Nyefunza. Namba 4 Eritu Mwine. Namba 5 Elia Kategaya. Namba 6 Rwejema. Namba 7 Tadeo Kanyankole. Oyo ali mu council gy'omusanga wansi wali ba muntu. Ekikulu kakozeebwa ebintu obuyerabira. Council weeri erimu ba kashiringi, erimu ba mande, erimu baserwanga Rwanga. Nkugamba Historical High Command namanya nga kubuulidde. Naye kati golabika ebikunyumira kweti council. The point is ababole bazanya tribal card. Bwetwaga tuvuddeyo tuli bankoba za mbugo. Nze nali Makerere ono yali guild president. Buli district na buli tribe. Mu parliament ey'omukaaga President Museveni yes kugaye buli district na buli tribe. President Museveni nasinkana ankole parliamentary caucus. Honorable Zinana yagikulembera. Ne bagende lwakitula ne boogera ku kuuma obuyinza. Mwe yagambira ebigambo bino siribyerabira. Yagamba nti bwetulonda space yoza Wandera Kazibu agamba Banyankole. Mulowooza we yabeera vice president. But the women, the Basoga, the Catholics, Kazola, John, Bashaija. So makatabo ke ayimuka munganti, is that how you want me to refer to your vice president? Nanga na vice basomesa byabufuzi. So you think JJ is army commander? But he is sort like panafanari ya omuwajipu ne babuuka ne bagaba bali mu buyinza. Alina Abanyankole abasomesa buyinza. Bote bali siba tribalist abaganda be bali. So therefore ekintu ekyo kiruma nnyo. Bobi Wine is a tribal candidate. What about Museveni? Yechi atali ye tribal candidate. Lukwago bwayingira Sylvia Namabidde yali chairperson wa committee education in parliament. Naleeta report nga President Museveni ayina essomero Kanyaryeru erya primary. Buli mwana asomera mba musasuli emitwalo 7 ettaamu. Aba UP buli mba musasuli ya kasanvu buli mwaka. Diri waabwe kati yoyo si tribalism. Ate Bobi Wine wabayagalwa president tribal card. Lukwago bagenda mu FDC tribal card. Ekintu ekyo it's very bad. Ekyote ngango abantu nga muli musosola mawanga nefu nimutani kukutulumirizanga kye tutakola. Mushana kiruma nnyo. Ntirukwago bamulese. For clarity kati wategezezza. Ngamba ku kino kyobadoga nti kyabadde akunnyonnyola. For clarity Andrew, abadde ayogera n'oyingira linda kamalirize. Yes, you see, wali omukulu mukyala Nambooze kyakugambye. Balina gang of 7. Tuyina ebyaffe naye sijja kubyogera wano. Please. Tuleme kasikiragana ebigambo. Kati because abadde ayogera ku abaleta conspiracy theories. So kyabadde ayogera. Kati bwogamba tuyina ebyaffe naye sijja kubyogera wano. Kati nze mbireeta
Kale bigambo nabyo mubiwulidde. Omusajja Mwami Museveni alina essomero ewaabwe. Buli mwana bamusasulira $7,000 ewaabwe. Kakati bonna basome wano, buli mwana bamusasulira $7,000. Bwe raba enjawulo ya $7,000 n'A7,000. Buli avaano ng'ayagala obuyinza abeera musosoze. Naye bombo si basosoze. Era mu Uganda wano ndowooza ekitundu kiyinza okubeera kimu. Buli ayagala ebyobufuzi wajja n'abizannyira. Buli tribe eri mu Uganda ejja mu Buganda n'efuna ekifo. Kankiddemu. Buno bukakafu naawe osobola okunjulira. Buli ggwanga eriri mu Uganda wano mu Buganda lyesimba ku kifo kye lyagala. Naye vaano ng'oli Muganda genda weesimbewo mu bitundu ebirala. Otegeere. Batandikirawo owaayo ate ffe tuli beeno. Neno mu Buganda tetubuuza ate mmwe muli baawa. Bw'otandika okkibuuza musosola mu mawanga. So Ssemujunganda kyagamba nti kiruma. Now, Dr. Chris Baryomunsi mwawulidde akatambi nga tutandika ng'agamba nti Bobi Wine yagenda Bulaaya kuwummulako era tewali buzibu bwonna, tewali yamugoba mu ggwanga, teryamuyigga, gavumenti tewali kyemwetaaza, waddembe okukomawo n'adda mu maka ge. Naye ate Emmanuel Dombo oyo atali mu ggwanga gye basindise invitation card ajje babe ku mukolo. Buno bujoozi bwa kika kya waggulu. Mu bujoozi ng'oli mwayagala n'okuyita okulegitimizinga obukulembeze bwe. Lowoozaamu nti buli muntu eyali ku ttiimu ya Kyagulanyi nga tunoonya akalulu akatuusizza Mwami Museveni wano w'alayiridde, byonna ebyali ku sayidi ya Kyagulanyi byali totally different. Dwali lugero lulala era lugero lulala nnyo n'abalala bwe baanoonya akalulu. Bw'olaba Mwami Museveni comfortable, teri kyali kimusumbuwa. Tunuulira bacandidates abalala be tutajja kwogerako kubanga embiranye yali wakati wa Yoweri Kaguta Museveni ne Robert Mitembo Kyagulanyi Ssentamu. Bw'otandika okutunuulira ebyayisibwamu eno ku ewa Bobi Wine tiyagasi baanaabanga munaabe nga mazzi, n'emirambo gyagwa ku laale, bangi abaalemala, bangi abaafuna obulemu nga tebagenda kuddamu kubeera kye kimu. Abalala bali mu makomera nga n'emisango tegibaggulwangako naye nga kooti zigaanye okubata simply because waliwo that fount of honor alagira emitwe gy'abalamuzi ne gikyama n'aleka ebituufu by'alina okukola n'akola fount of honor oba honor kikyagambye. Then omuntu oyo noddayo n'otunuulira ne kuba ebyokwerinda mmwe be mwalonda ne mubakwata ne mugamba mugende mukuuma oli, nabo olwaleero nga baagobebwa mu foosi, bulamu bwakyankalana. Nti buli ekyali ewa Kyagulanyi kyali different story. Leero biri totally different. Muyita
akulira oludda oluwabula gavumenti okuva mu kibiina ky'oyo ajja atuule mu ntebe nga muyimiridde mu maaso kubanga CDF gwe ndabye yabadde mabega wa taata we. Kati Rope atuule nga wali atudde ayimiridde mu maaso ye General Muhoozi eyalagira balumba amaka ga Kyagulanyi batuuke okudisrespectinga okuttattana ekitiibwa ky'omukyala mukyala wooli. Nti Rope atuule ku mukolo nga CDF ali wali eyayimirira ng'asinzira ku kibanja kye ekya X n'atyoboola mukama wa Joel Ssennyonyi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Buno bujoozi nno. Kyokka ate okubeerawo kwa Joel Ssennyonyi ebeera jackpot eri gavumenti kubanga muyinza bapropagandist muyinza n'okuwulira nga batandikiddewo teyazze obukulembeze babukkiriza n'ebiringa ebyo. So tebalinnye eyo. Twasuubidde ab'obukoofiira ababadde bayinza okuparedingibwa ne batwalibwayo okulaga nti NUP yabaddewo n'abantu abakiise ne sinnaba kukiraba maybe bijja kujja luvannyuma we banaabeerayo. But ndowooza okwo kwabadde kujooga okuli awo. Otunuulira CDF olaba mbadde mulaba taata we wabadde alayirira ng'ali mabega. Ng'olaba CDF bino ebitiibwa abyagala. Ayagala okuyimirira waawo naye alayire. Naye simanyi nti kino ekitiibwa ye alikifunako. Ng'oggyeko okweronda naye nti bakulonze ye mbooza taata we. Anyway, tuveewo. Kale katugende mu birala. Twalabye olunaku olwajjo n'okwosa eggulo nga America yasindise badelegate baayo okuva munda mu ggwanga erya America. Ne tugamba omuntu betukaabira ennaku yaffe nti bannaye mutuyambe, lwaki ate bakutte ekkubo omuntu oyo yennyini bajje babeerewo okuyitira ensingo okulayira kwe. Then waliwo omwana aleese version eno bamuyita Shama. Alina ekintu kyayogedde nenjagala nkireete kubanga simanyi oba ambasada wa America abadde ku mukolo guno. Balina ekintu kye bannyinyonnyodde ne ŋŋaawo waayi. Siri mukugu mu nsonga z'abadiplomaati n'ebiringa ebyo. Sibimanyi nnyo. Naye njagadde ansingako ajja abinnyonnyole. Nsaba otuwa akatambi ka mwana mulenzi oyo Shama. Kati nga wogenda okulabira vidiyo eno omusajja legitimacy egenda kuba emuvuddeko nkiddamu egenda kuba emuvuddeko naye tulina confusion yaziri wano muli confused ku bantu babiri benjagala tukiriyalinge. Omuntu asooka bamuyita Nicholas Cheka then n'omulala bamuyita Felix Tshisekedi. Abantu abo babiri njagala tusooka tubakiriyalinge. Omwami ono akugambye nti Trump administration yasindise Nicholas Cheka era ye bigambo byeyogedde nabyo kambikuteere waneno. Kati kankubulye Nicholas Cheka oyo gwe mutamanyi. Ono engaging mu high diplomatic engagements is a United States of America ne Africa. High diplomatic engagements kitegeeza kinakugamba diplomacy ya Uganda yabana. Omusajja ono agenda kwerayiza kakati Nicholas Cheka yazze naye US department yamu legitimizinze ono yazze eku engagements high diplomatic engagements ogenda kwerayiza naye ebiddako byonna ogenda tuwulira. Mstegera ogenda kwerayiza naye ebiddako ogenda tuwulira. United States of America mu Uganda usenga yabadde nti yakusindika muntu
United States of America eina ambassador mu Uganda. Kachitegeza nti America tenajja ko kulayira kuno. Otherwise America yabadde ina kusindika ambassador kubanga ambassador ya representing ensi ku nsi endala. Okigira ati gwe babera bakuletedde omuntu nga ye negotiator nakugambye onalinganga Nobert Mao ono negotiator. Kati bakusindikidde negotiator bera mu high diplomatic engagements. Nicholas Cheka ateka kati gwe nojja no posting njagala tutunde ne byayogedde okubanga bayogedde bintu bya magezi njagala olabe statement yeze yakoze wansi namugambye tetugenda kuddamu kwa raw materials twagala kakati maligundi muzikolere waneno finished products muziteke wano ekibaita diplomatic engagement so bana Uganda tuleme ono kyali kutuzanyira ku bungo America tenajja kumukulayira ku ono otherwise senga America yabadde ina kusindika ambassador ya representing ensi. Kakati onako wairo pop wali mu Uganda na its pop sigo basindise ono akulaga nti omuntu yasindikidwa ye Nicholas Cheka. Nicholas Cheka is a negotiator. Ogenda kulayira mfocho okuwaye entebe y'omwana. Tugenda kujja kuwa mwana tumwine eri twamaze dano omuntu ala ku Capitol Hill ogenda kulayira nawe tukuba totukabirira. Ensonga weri. So bino tamutandika kute then who is Felix Tshisekedi mwene nsonga. Felix Tshisekedi ya representing yegundi are representing Africa ku United Nations Security Council, a non-permanent member ku United Nations Security Council. Kitegeza nti if they are to engage in diplomatic engagements, Felix Tshisekedi alina okubeerawo. Oshegere ekintu ekyo. Ono Nicholas Cheka aliwo kulwa America. Then Felix Tshisekedi kulwa United Nations. Nti kyonna kyonna ekiddirira ogenda kwerayiza toyina DR form. Tozirina naye ogenda kwerayiza ekiddako bakuwujja totukabirira. Webaziteeke Kongo wanine bakkuba. Totukabirya so ebyo bigira bino just batiisa butiisa nakugambye omuntu abadde ku representing America ye ambassador wayo pop oshikira wakisigo basindise ne bagamba nti ate tukusibono yagenda ku representing asimanyi Trump administration kyogamba ambassador checha ina Uganda ambassador mulimu ambassador mu Uganda so pegero no musajja kulema kutuzanyisa gundi. However, I'm discussing personalities nze byesagala kukola. We are looking at the policy je tuogerako omwami ono yava mu kintu kye tuyita American foreign policy yagivako nagenda mu kintu kibaita the communist policy. Kyemugamba ono okujja kigenda kujja mu 7 mu kabinja ka NAM. NAM, what is NAM? Nabagambe kyenjagala mu understanding. Okay, wamala okulayira ngagamba NAM njivuddemu. Nga wachairman asizinga kubanga ino kugenda paka 2027 chairman wa kabinja ka NAM. Kakati wamala okulayira nga akabinja ka NAM nga akavamu. Akabinja ke kakubya Idi Amin Dada. Wabula tera Idi Amin Dada njagala bajjukiza nti Bungereza yakwata Land Rovers emotoka zebali bakozesa ku police by then nezimuwa. Yazimuwa. Naye mala okuzimuwa bwe bati buli mwera yarooza nga mwono wabatandise bakwata obwongo kakati n'Abamerika bazze kakati nabo tukwatagana akulimba bamuwadde legitimacy bagimuwadde legitimacy ambassador yabadde alina okubaawo so no kati then atene legitimacy eno era ekone wali eri ku Capitol Hill naye nga chairman wa committee ena akugamba ndi akakalula kuteka meeting nga democratic process mubirina kakati bakumusindikidde negotiator ate kakati ate negotiator yabatadde ku nke bana Uganda saagala tubeere nnyo gundi understand the role of the people abantu lolo ejazanye erichi ono yes ali mu biro ya Trump administration mwali yes ku biro ko kwatula naye akola kongani engaging mu high diplomatic negotiations ono zabeeramu engagements zabeerako tuina engagements ya America egamba mukulu akalulwako teka meeting a democratic process kogenda okulayiriramu akalulwako it was not free, it was not fair. Tulina nechi tuta Amnesty International reporting nayo tujirina. Kakati ono wajwa leno naba posting anaka na musinkani. Njega otunulia statement se wansi zigamba zitya. Mugambe tugenda kuddamu bawa oil. Tetugenda kuddamu kuleta bintu bya feyo raw materials tetugenda zibawa. Tetugenda kuddamu kuba guli twagala biteko wano byaliko. Oshigira byaliko always byabadenga ayogera. Kakati just nakugamba ogenda tegere no police wekola. But just give it time. Ono bamusindikide negotiator instead of sending the ambassador. Felix Tshisekedi atula ku United Nations nti gwe atula kusaidia aba capitalist. Felix Tshisekedi ya representing is a non-permanent member ku United Nations Security Council kusaidia omufirikira atula kusaidia aba capitalist. Kitegeeza nti one ekintu kyagenda okukola kiri against the United Nations Charter kyeriko kyagenda okukola nkidamu okwerayiza nga abantu tebakulonda nga tuwa meeting a democratic process nga it was a military operation kibera against the United Nations Charter. At this one bakwata bujulizi
bakwata bujulizi meetings nyingi ezigenda okubeerawo ekiro ekigenda okukeesa olw'enkya nga bwe zaaliwo ebungereza ebyasookera ddala nakugambye ebintu ebimu foreign policy eno togenda kugiraba ng'ekola kati ye waleeta ekifaananyi n'ekwe omwami oyo bamusamoninga nga bamu ICC we yamusamoninga kani we yamusamoninga yajja n'amukwasa n'akatabo n'abagamba kati twogeddemu ne kani shared values biki byajja n'abuzabuza bwatyo bwakola but understand the people otegere ne loolo y'omuntu gy'azanya then otegere nti ono waba asinkanye ono azanya loolo ki tuli ku stage ki yakoze eki. That is how you have to understand things, not just looking at the pictures zakuwadde yena ateekawo bi statement bye then nawe noga kakati n'Amerika ekkiriza America tena akkiriza kuti tulina kiwandiiko kiri official. Tetulina kiwandiiko kiri official to United States of America congratulating. Congratulation means acceptance. Wabula ono gwe bamuleetedde is a negotiator. Either mugenda ku negotiating okkirize mu mirembe oba gaana negotiations gw'okola ekyoyagala. Ono agenda kubeerawo nga evidence mujulizi nti naliwo nga weerayiza nga temwina DR form tewaziteekayo naliwo. Ati bakule ebintu aba capitalist we batu. Na kugamba mu 2020 mu 2026 baaliwo era nawo tunulya Amnesty report ekulaga nti baaliwo ku ground ng'ebintu byonna bikola ki ng'ebintu byonna bikolebwa. Kakitegeza abantu baliwo nga ba witness because they represent these charters. When you look at the American foreign policy ono ya negotiator waayo kati azize ku negotiating anono kakati atono yakugamba ja inze bamusindise ku Trump administration balerewo nga ndayira just yewa legitimacy buli kimo kiraba yakyewa mwalabye ko kugundi mugende njagala mugende ku page ya United States of America ngibagamba to send sono congratulating M7 kubanga tukkiriziganya nayo ono legitimacy yali mu kujewa buli kimu kyakula yali mu kuchewa achewa ngo omuntu kati ali mukwewe yo importance tine America ekoze eki emukkiriza so ono buli kimu yachewa era mugenda mulabanga gamba kakati Felix Sekedi naye najja na congratulating every statement na kugamba obanga if you want to understand these policies look at their pages bano balina pages abo kichi bawandiseyo wabula wona akwata obwongo no focusinga ku domestic policy egenda kuba lulo omutwe okigira ogenda kuba lulo omutwe nti ogenda pala babasajja bano president bagamba temugira shoulder to shoulder temuzigira temubiyimiriayo ate balabe nga baze bayimiridde yetagenda kubulya kiki yaze kwogera takikola naye action ze wezinajja ojja kakasaako babuuziza omusajja ono kujja omwami alina statement yakoze nti nasizinga okubeera chairman wa NAM alina statement yakoze nti kati Uganda njije mu BRICS agirina Uganda ekyali mu BRICS Uganda ekyali mu kabinja ka NAM then what next just watch the space that is it ekyanjagala tugeo njagala tutunulie so saga nyo tubere excited nnyo na kutya ate banange ono yawandiise kino abiwandiike byonna buli kyagala kiwandiike nkukambi Idi Amini dada iba amukwata n'emmotoka ne bazimwa zirandi rovers bazimwa azikozese mu kimukulwanira tebajja ne bamutula nazo ne bazikubiramu. So this one is about policy. It is human rights and democracy. Kati wabagamba nti human rights violations bazimujjeko oba kyagulanyi muvuze kyagulanyi Capitol Hill byagira bwe nabena babimugambye. So nakugambye ono tayina kintu wadde neki kyovula bamusindikidde bano ba negotiators abateesa aidha ogenda kuteesa emirembe ekintu ekyo kisazeemu oba si ekyo ogenda nakyo mu maaso okakase kati yagambye cheka simanyi atula kugundya Trump administration naye takuwulidde loolo ye yakunegotiatinga era olutawo ne babeera bagenda kwekuba basooka ne bakusindikira negotiator tulaba Iran eri mu kulwana n'Amerika ne waliwo engagements ezibeerawo kati ono tebasobola musindikira Masadi Boris munene nnyo ku ono okitegeera kati kyobola bamusindikidde bano bacheka Twina Masadi Boris gundi atwao gundi yo nayo weddeyo department yeyo so teweddeyo so why are we panicking? What is the panicking mode? Just watch the space.